obulamu n'endwadde buli lwakuna mu gatale konfuufu ku Bukedde TV1 wokka. Oluvannyuma lw'okuyiga ku bulwadde bwa sickle cell, leero tukuleetedde Emmanuel Majara ow'emyaka 57 nga yazaalibwa n'obulwadde buno nga zaakuwabule gwa buyina by'olina okukola okwewala okukosebwa ennyo ziyita ataaka ez'amaanyi. Buli lwalwala wabaawo ensobi ebeekoleddwa kuva ku makya lwe yazuukuse. Byalya bisobola okumulwaza. Kati waliwo nga entangawuzi asobola okunywa caayi w'entangawuzi si mulungi atukubisa entunnunsi. Kawa oba ebinzaali spices tezitukola bulungi zitulwaza. Olina okulya emmere etakalubiriza byenda kugaaya nga terwa mu lubuto ng'olya emmere ng'onvu ng'amatooke obumonde bansobi nnene kola emirimu ng'okwetikka okudduka okulima ebyo tetubisobola tuli banafu. Kati essanyu eryo nalyo litulwaza so ate nga n'okunyiiga oba okusunguwala nako kutulwaza. Omwana ayinza okukubwa emisuwa gino musaayi ne gwekwata nga clots ezo nga ziblockinga oxygen. Aba alina okufuna kye tuyita transfusions. Kyensonga lwaki olaba nti abantu basikosera ebiseera ebisinga bafuna multiple transfusions olw'obukendeevu lwaki olw'obukendeevu bw'omusaayi gwabwe mu mubiri. Annyonnyola obuzibu bwe bayitamu ng'abalwadde naddala obulamu obw'okulumizibwa. Waliwo abalina obungi ddala nga waliwo abakyama emitwe, waliwo abazimba embuto, mugongo n'ekifuba n'ennyingo zino eza amagulu, maviivi, obukongovule ebyo owulira ng'omuntu amenyese ayatise eggumba. Kati buli wakukwatako oba owulira obulumi bungi bukutujja nnyo. Kyova olaba nti omulwadde wa sickle cell alina okubeera kumpi n'omusawo. Atandika okulumwa olubuto, atandika okulumwa amagumba, n'abeera nga akolaki n'abeera nga akaaba. Kyenzijukira nti nazirikako nagenda okudda engulu nga ndi mu mazzi agabuguma kitanda, naye nze ngenda okulaba nga nabasawo banneetoolodde, ngenda okutunuulira ng'ate mukadde wange ali mu kukaaba. Ono newankubadde yazaalibwa ne sickle cell azadde abaana era nga famire ye agitambuza bulungi ddala. Si kyekintu ekyangusikira okufuna mubeezi kubanga tunyoomebwa oyo abalowooza n'obulwadde n'obumusiiga, abalowooza tolina maanyi gasobola naye yennyini kumulabirira ate yakulabira nawe gamba alaba nga oli munafu ddala. N'abaana 5 abazzukulu 3 balamu kubanga banyaabwe balamu. Wabula agamba nti bayita mu kusoomozebwa kungi nga bakula ne mu bulamu obw'okukola naddala okuboolebwa. Kati tuba twetaaga ekituyambako naddala omwana waba asomye n'amala nga wasikira sickle cell aba alina obusobozi obukola omulimu gwonna, naye olw'okunyoomebwa n'ataweebwa buli walaga n'asosolwa. Kati awo gavumenti bwe betuyambako n'okuteeka eddagala mu malwaliro eryo lyennyini erituyamba okubeera buli kaseera. Yeebaziza gavumenti n'ebitongole bya Nakyewa olw'obujjanjabi obw'obwereere bwe babawa ng'abalwadde ba sickle cell. Kati guno gwe mulamwa gw'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka omwaka guno era nga tukusaba owagira abalwadde ba sickle cell n'ennusu 1,000 gwokka weewandiise okugyetabamu. Buli lwakuna mu gatale konfuufu ku Bukedde TV1 wokka.